Banange kitalo nnyo nyinyi ddala. Kitalo nnyo olw'okuviibwako muganda waffe Evelyn Lagu. Wangi amannya gange nze Ibrahim Mayanja, abasinga ge mumanyi nga Big Eye. Tuli wano kulwa muganda waffe Eve abadde mukwano gwaffe, abadde muganda waffe mu mbeera zonna ez'enjawulo, nga tukolagana bulungi naye nga tulina mutawaana naye. Naye tusaaliddwa nnyo olw'okuviirwako Evelyn Lagu abadde mukwano gwa buli omu. Ebintu ebisinga abantu balowooza babyogerako omuntu ng'amaze kufa, naye ebya Evelyn si byakuba nti olw'okuba nti amaze kuva mu bulamu bwansi. Evelyn bw'atyo bw'ali, ekyo bwekito kyakola ki? Ekyo bwekito kyali. Evelyn abadde muntu mulungi nga tasosola, buli muntu amutukako ng'akolagana n'abantu ne b'otomusuubira kuba nti akolagana nabo, otegedde, ate nga respectinga buli muntu mu mbeera gy'aba akoze eki, gy'aba alimu. So bannange kye tuyinza okumusabira ekisinga kwe Katonda okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Wumula mirembe Eve, tukwagala nnyo. Newankubadde nti ogenze, manya nti emyoyo gyaffe gikyali wamu naawe, wamu n'abantu bo, okitegedde. So obubaka obusinga ngoza tujja kubwongerako ng'emikolo egitambula mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakungu basamanya. Tusumule kati endongo. Abamu nga tukyanyigiddwa mu mitima. Nze mbadde ndowooza nti twandikakkanyeemuko naffe kokalize nakatuuka. Naye mu maaso awo ne mbasabulamu. Ekitegeera si ekya baganda bange. Kuba kati tukyaliwo bangi. Kale kati mwalanga kube luyimba ki? Wangi? Ate kati mpula enoolala kati mwaga luyimba ki? Mwaba nandimbyemu ku lwa Katonda. Wangi? Kale gwenjagala asulawo luyimba. Mukama bampeera omukisa, mbagala nnyo.